Nkwaniriza nnyo bwandaba webali kubanga otulaba. Bannakawempe muli mutya? Mweteeseteese mutya? Ennaku z'omwezi 13 mugenda kubanga musalawo, naye mugenda kusalawo mutya? Mugenda kusalawo mutya nga already ku ssaawa zino tension ebateekeddwamu bwetyo? Munnakawempe ndaba nampuliriza ku ssaawa zino, ndooza ke kaseera muveeyo mulage bannayuganda oba mulage ne abasajja baba intimidatinga nti okusalawo kuli mu mikono gyammwe. Intimidation egenda mu maaso n'okukolebwa tugivumirira of course nga bannayuganda, nga baffe abalwanirizi b'eddembe, nga ba activists abavaayo ne twogera ku nsonga eziruma eggwanga lyaffe. Oba oliawo Mukama luliba lumu n'atuwuliriza n'ateekawo ekisa kye, ebintu ne bikyuka. Naye ku ssaawa zino mu by-elections za Kawempe, nze ngamba gwe munnakawempe kitandikira ku ggwe. Abasajja bano oluvannyuma lw'okubalaga ebyo byonna bye babakozeemu nti babductinga abaana bammwe, bali mu kubakuba miggo, bali bakola byonna bye babakola. Abamu tubalaba babamenya amagulu, abalala amasasi, abalala biki batuuni. Naye akalulu kano ogenda okusalawo, naye ekibuuzo ne kijja nti weebanga just by election eri bweti 2026 egenda kutulekawa. Ate nga bwe weebuuza ebibuuzo ng'ebyo ng'okyabyebuuza n'owulira omukyala omukulu gwe tussaamu ekitiibwa maama waffe mukyala Senninde n'avaayo n'agamba aba-opposition be beesabira abantu abo bajje babakube basobole okufuna sympathy votes. Maama wange bw'otyo bwe wayogedde ddala. Bannange nze nakaabye okuva kiro paka kati sibitegeera. Ne ŋŋamba bwe kibanga sympathy votes ze baagala, kale kati bannakawempe ne ŋŋamba kati muwa abajjaati kale bakikole wa NRM, abantu balondemu ye munnange. Bamugamba opposition yeereeta abantu abo okubanga bakola ki, bafune sympathy votes. Ne ŋŋamba kaakati babawe bakubemu owa NRM naye abantu bamuwe, naye afune sympathy votes kuba naye parliament ajagala. Si bwe guli? Security forces zivuddeyo ne zeegaana. Mukulukulayi gye yagambye tabamanyi, mbubonga bo tebabamanyi. Poliisi yagamba tebamanyi, ate tusobola kuvaayo kubuulira muntu akulira judge. Ate ffe bwe tukozesaako ku magezi gaffe amatonotono, nze kye nnalabye oba kye ndaba ekigenda mu maaso, kye nnalabyeko olunaku olwajjo ate kyayongedde okunkakasa n'obutabuusabuusa kye mbadde ndowooza. Jaati batugamba nti be bano ababeerawo okulwanisa obutujju. Kati simanyi Nalukoola engeri nga ye Nalukoola oba bamuwulidde nti erinnya Nalukalala, simanyi, I don't know, kwe kuleeta abo. Secondly, ekintu kyajjo kirina we kyalese Jaati. Omukyala omuzira oyo simanyi mukyala gwe bakuyitaani, naye nsaba Mukama Katonda ono akumpeera omukisa. Wabadde muzadde nolaga omutima ogw'ekizadde in a midst nga bali kuba bannayuganda, babakuba batuuni, babakuba solido, babakuba byonna bye badde babakuba. Naye maama wavuddeyo nga maama n'okwata abasajja bano abeeyita abajjaati n'obasika as a trained person n'obazza emabega. Ekyo kyandaza obuzira nti tukyayinamu bannayuganda abasobola okukola emirimu gyabwe obulungi. Era mukyala gwe yabadde awo nga mu uniform ya military. Weebale nnyo maama, senga nkumanyi, sirina kye nnina, naye oba oli awo n'alikuwaddewo kiro ya sukaali. Mukyala Senninde n'okola statement ti bano abantu be beeyitira abantu bakuba. Kyogamba bo bakoowa nnyo ensi nti bayita abantu babatte. Nze kye nnalabyeko bannange mbabuulire,
bano abantu si basajja batendeke. Bano baana baffe be bali kujja mu maggeto, be bali kujjawa ne balyoka babambaza ebintu bino bajje balume. Senga babadde nti abantu bano ddala batendeke, mwalabye omukyalo omusirikale omutendeke bwe yabakutte n'abasika ng'alaba kye bakola tekiriyo, kiri very inhuman. It's very inhuman. Kyabadde very inhuman. Engeri gye yabasiseemu yakulaze omukyalo omutendeke kati meaning ekyo tekindekera kiri nga kigamba bano bakifeesi babalonda ku street ne babaleeta batulugunye abantu bakuba abantu bahaminga abantu babateeke mu fiya batye bo bakola ebyabwe byebaagala. Naye ejja ati ani agikulira? Lwaki mubireeta mu biseera nga tugenda mu kalulu? Akalulu we kabanga bannange bwe babanga abaana b'abantu bagenda kufa, babanga abaana b'abantu bagenda kuttibwa, abaana b'abantu nga bagenda kutemebwa like n'okukola ebirala ebintu byonna batuusibweko. Bannange naalisabye mu mutima mulungi, nange kannekanga te eddoboozi lyange kulya Ssaabasumba oba okulonda bakugjewo tuleme kufa, abaana baffe baleme kufa, abaganda baffe baleme kufa, abaganda baffe baleme kubeera abducted, baleme kusigazaako obulemu ku mibiri gyabwe. Kanga te nange eddoboozi bwekibanga kigenda otuyamba. Ennongosereza zo ze mwali mulina okukola ennongosereza mu byokulonda munaabikola ddi? Electoral reforms mugenda zikola ddi? Abali mu offices ze mulimu mumanye nti ofiisi zino mulimu nk'abazituula musimu abazisooseemu. Naye gwe ddala bw'ovaayo n'ogamba bano abantu beeyita bannaye natunuulidde omwana wa NUP gwe baakubye eggumba nerivaayo ne ntunuulira omukyala gwe baakubye yavaamu omusaayi ayiika omusaayi. Nentunuulira nenzijukira ekifaananyi kya Ibrahim bamukuba yenna omwana eriiso bannange bwe lirivaamu bw'oba mukama nga bannange sitaani ng'akireese eriiso ne litaddamu kulaba baki. Abaana n'abazzukulu bali mubuuza nga taata wabaaki oba jjajja alina eriiso lyabaaki. I just imagined. Naye mutukaabizza nnyo bantu mmwe. Ngeyo omuntu n'abeera mu ofiisi gy'alimu lwakuba yayagala kusanyusa bakama be. Nakola statement ti bano abantu be beeyitira abantu bakuba really. Tunuulira eggwanga lyange n'empulira ennaku. N'empulira ennaku. Ndiwulira. Neneebuuza wa gye tugenda. Naye mu kujjeewo okulonda bantu baleme kufa. Tumanye nti tulina oyo y'oyo mukama kyali basazeewo kibeere. Sikaaba nti lwakuba mpeddemu essuubi nga munnankyukakyuka, naye tunuulira abaana b'abantu ng'ate ffenna aboogera mu message ey'enkyukakyuka. We are candidates of this. Ex jangu